Bale kusimba nita. Obadde obulidde budda bwa myaka 9 kumpi nga Diva obuziwose. Ngambayo gendi musipiyo zange. Obuzibu buva ku kyokuba nti Anita essaawa zino omukyala gwe bali boogerako nga omu ku bakubi ba dancehall mu ggwanga Uganda ya disappointing abantu. Naba disappointing kyogamba nnyo bwentyo bajja kunsonywera naye nga bw'omanyi munnaye mu nsi muno wabaawo like okwambuka n'okukkirira bintawanyamuko nga bw'omanyi naye sigenda kudda kuba disappointing. Yali management yalemererwa okuhandolinga Anita Da Diva oba Anita Da Diva yalina ebizibu ne stress ebyamuddusa mu industry. Management yodde ngayo teyina buzibu bwe tuba twalemagana sigenda kiteeka ku management. Nze nga nze nina obuzibu actually kuba manager abamu abasinga ninamu obuzibu nabo nti tetutera kukwatagana si bya ssente sina mululu gwa ssente nti oba ki nakafunayo bamanager ndowooza nga bameka obulamu bwange nenga nti nkolaganye nabo nti baabano oba babiri benagezesaako ebyatambula bulungi nagamba asooka embireke. Biki ebyo byagaana okutambula obulungi Anita? Nga bwe ntera obbagamba era sijja kukirekera awo. Management ejje mubutuufu naba mininga bizinesi bannaawe si kutuuka ate n'otandika kumalako muntu mirembe ate n'otuuka n'omuyimbi natuka nga tali comfortable kitegeera. Oba tugambe nti Anita obuzibu bw'owagwamu obwokuba nti no bakubwanga emiggo ebimu nabyo byakuleetera stress n'oba nga ne music omuwummulamu because bamanager bagamba bo baakolanga ogwabo. Byonna ebyo byalimu naye byakuba saagala nabbigendamu. Oli mu mbeera ki? Ndi bulungi sina ttaka tewali agambayo. Twalabye ng'okoze oluyimba ne Fangoni Soja ali emusikini kibanda omubwati ate nga kigambibwa nti obadde oyinayo n'ennyimba nga nnyo emabega nga tonnabazira kyekibadde kiziremeseza. Nina even more than that but nga bw'omanyi nga tonnata luyimba sooka kwe like noonoonyereza luliwo oluyimba olusobola oyitawo so si kumala gakuba ate n'ofulumya naye nga ngenda zifulumya lumu ku lumu. So wasoose kuyisawo ba ali emusikini? Yes. Omuntu aliyo bw'agamba nti no Anita alabika ayagadde kukola comeback ng'akikola kwa emusikini aba mukyamu oba mutuufu? Okukola comeback ng'okikola kwa emusikini ate aba mukyamu wange mbadde ate kati ya isomera saawa zino n'oba baabanga obulaku katono okufa otereera mulayo mpozi nga olina kikyamugaso. Gw'omuyimbi eyali ow'amaanyi emyaka 9 emabega n'oba nga ate omuyimbi atannaba kumala myaka 2 mu industry nga kugamba yalina okuleeta okuzza ekyo tekiba kyanjawulo mukko. Katono kankubuulire omuntu yenna olaba ate kankubuulire omuntu bwaba akusinga oba nga asobola okuyamba teweteekamu kino nti anze mwana no. If you can't beat them, join them, you understand? I'm not saying to nali flip side yale, but the fact is that oba zerero batazerero babanga asobola kutaasa n'akuyamba amalala wojateeka ku side n'oba kati kino agenda okukimpusaamu nga bw'omanyi. Lwaki si bayimbi balala because twalaba abamu bwekyalina amaanyi gali nga waliwo abayimbi ab'amaanyi still baleekwatagana nabo. Nga bw'ogambye nti just myaka 2 waali wakabi ebintu byakoze mu myaka 2 abayimbi abamaze mu industry emyaka 10 tebannabikola. Nga muyimbi kijja kunoonya amaanyi naye nga bangi ate ng'akyaliwo agenda kukuba kati. Olowooza oluyimba lw'okoze naye lwe lugenda okusomosa? Ate oludde lwansomoseza ddala tewandimpisa. Singa olemererwa okuzzaako olw'amaanyi ki ekidda? Sisobola kulemererwa ng'akyalina ekibanda. Your future you got? No, don't say like that. But hope yange nekuchendabyeko nga mbaddeko naye kaseera katono is something ekikyuseeko. So I have hope that I can do it since I'm still with him. Ne Fangoni Soja umanya amagye gange sitaka kuona
biki ebyo byogamba nti nno byagenda okuyambamu okusinziira ku banno ozza okolagana nabo b'abantu ab'enjawulo be batasobodde kuyamba? nga bwomanyi abayimbi abamu balina budde omuliramu n'omulawaayo kolabo nga bumanyi okolaba oti ntaasa natakuwa budde nati ali nscreen yampula budde yampulirize ate nakolerawo action si bino oyabeeraawo yakolerawo action kyenamwagalira nti ye takola kerere action. But okusinziira ku bigambo ebitambula n'abamu ku mikwano gyo bagamba nti gwe olina obuzibu nti bw'okola oluyimba toyagala lumanya ng'oddabika. No, ebiseera ebyo nakolanga ezo ennyimba nali mu bufumbo nga bumanyi ebyaliwo kati oyinza okugenda mu studio leero ate ekya ne mufuna obutakkaanya ne famire obuyimba ekya n'otaddayo kati tubala oluusi nabirekanga awo oluusi bampise ku radio ne sitagenda nga famire wakati ebiri bulungi. But okuva era wavaayo n'oweetongola nga gw'omukyala kuba n'akanyiriro nkalaba indasitiri bagamba walimira mu ziri embeera tokwata budde abantu bwe baagala okukolagana naawe nga weekyanga. No, nze ndi muntu akwata obudde. By the way, nobody is perfect. Nsobola okulemerera one time one day naye nga ndi muntu akwata obudde. Era bagamba nti ebimu kubikusumbuwa omanye omwenge. Sijja kulimba omwenge ngunywa n'esigiri. I don't drink where not necessary. Nywawe kyetaagisa naye akateeka nnyimba. Nti omanyi n'okwerabira ewaka. Alimba. Omanyi okunywa omwenge newerabira ne woosulo. Omuntu erabira ewaka ng'ate aba bulala mba sigenze kufa bannange. Nywamu naye kimala. Embeera eno egenda kukomawo Anita ng'ojja bw'ogenda bw'osika? Sigenda kugenda. Sitamba ng'akyalina ekimeeri. Wagambye nti wazze okusinziira ku statements ezimu tebayogedde wagambye nti okomyewo akuba nti ate oyambako Simbi. Nti oyambako Simbi. Mudansolo. Wabadde otegeeza ki? Kyangamba nti Uganda we are lacking dancehall divas bakazi dancehall kibulamu nga bwomanyi. Kibulamu ekitala? Tewali dancehall bakazi. Kuba we navaawo temuseera ejjukira nagikubanga natubanga dancehall bonna abaali mu obuyimba buno ne bavaayo ne batandika nabo naye abalamula nenvaawo nensirika baddayo gye baali balina okubeera kati ate ne banvaamu nali manyi mbaleseewo bagira bankiikirira tebasobola kukiikirira kati nenkomawo nengamba owa akuba endongo yange bano tebajja kusobola Uganda tuswala. Nga naawe gwe kennyini yali gwe kennyini agamba nti nno wali obaleseewo bakukiikirire nga naawe byakutabukako? Ate bintabukangako gambye nawummulamu ng'omuntu singa byantabukako singa ndi mukyalo. Understand? Obadde weekwese obuddamu nga gyendi luddawa waka ayoyo eyo yewa mu base home base zino tatuze weekuba zitegeeza ki Anita? Gwe naawe toziraba kisootalaba bino bimuki bino linnya lya dadi wange bino diva bino lyabaana bange. These are flowers, butterfly, nothing else. Sikuba bintu bikyamu ku mubiri gwange. Oli mukyala muzadde naye nembeera eyo okuba nti wekuva tatu mwenge abaana obategekedde ki mu future yaabwe era ki kyobalaga? Katu teziyinza kulemesa baana bange kubategekera omwenge wentuuka okusindikira nenga kati nsazeewo musindika Katonda takuwa kyotasobola bwe tobamanyi.